Okwawukanako n'omwaka oguwedde, ejjengo lya ssenyiga omukambwe wa COVID-19 neryokubirira gye limazeeko, ng'omuwendo gw'abakwatibwa ekirwadde kino guli waggulu, so nga n'abafa nabo bangi ddala. Gye buvuddeko twakulaga emboozi ng'abakola ssanduuke z'abafu kkampuni ezikola ku kuziika nga bali ku mugano olw'omuwendo gw'abantu abaali bebettanira. Abakampuni ezikola ku kuziika era baatutegeeza nga babatandikira ku bukadde obuno obwa kuno okweyongerayo. Okwekanama kw'emiwendo egiziika, bano okusinga ensonga bagyesigamya ku byambalo bye bambala okwetangira okufuna ekirwadde kino nga baziika nga bwe bigula obuwanana, so nga ate babyambala mu lumu. Embeera eno ebadde erese bannayuganda bangi naddala bamufuna mpola nga beebuuza bute bwe bagenda okumalako n'okuziika abantu baabwe. Kati abaminisitule eby'obulamu bavuddeyo ne bategeeza nga bannayuganda bwe basobola okweziikira abantu baabwe wakati mu kwerinda ekirwadde kino. Okusooka y'okukwatagana ne eddwaliro eriri kumpi nga lirina abakugu nga lirina body bags oba district health officer okulaba nga babayamba okuteeka eno body oba kugitreatinga ne bagiteeka mu body bag. Kati bw'oba nga bamaze ogiteeka mu body bag ne bagiteeka mu coffin, aba family basobola okuhandolinga eno process ne baziika omuntu waabwe. Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza ku ndwadde ezireetebwa obuwuka wano mu ggwanga, Uganda Virus Research Institute, Professor Potiano Kalebu ne akkiriziganya ne Minisitule y'ebyobulamu. Ndowooza kye tulina okwegendereza kituufu kubanga virus eyinza okuba ku ngoye ku ki kuba esigalawo ku ttebo ze tulina esigalawo. Naye sigamba nti omulambo omuntu bw'aba afudde ajja kussa oba kukola kyakuwa droplets ezo. Tugamba engeri gye tunnyonnyoramu abantu erina okubeera nga tubabuulira ekituufu. Bano bagamba newankubadde ng'ebyambalo bino abaziika bibeekapika birungi, naye ate bwe bikozesebwa mu ngeri y'ekyonoonero byandireetawo okutya mu bantu ekiteetaagisa. Naye ffe twawabula nti no abasawo bwe banga bamaze okuprosesinga body eno ne bagiteeka mu baaga eba terina bulabe ku bantu solongazi nga bagoberera standard operating procedures ng'okwewa amabanga okulaba nga basanitizinze basobola okuhandolinga eno process y'okuziika omuntu waabwe. Ndowooza bakikola okwongera kubanga bw'oba onookola ku mirambo 6-10 ddala abantu bano oluusi obasaasira nti bwe mulimu gwabwe nabo obulamu bwabwe baagala okweprotectinga. Ndowooza kikolebwa nti bwe manga n'akikola enkya olw'eggulo n'enkya naluli kangezeeko okwewala okureducingira ddala risk eyo. Ndowooza kye kibatuusisaawo naye ndowooza twongere okutunulira SOPs zino tulabe. Professor Kalebu era agamba tekigaana banganda kulaba ku bisigalira by'omuntu waabwe nga tannaziikibwa kasita batamukwatako. Ddala bw'obanga tolina kyokutteko n'olingizaako ku muntu afudde tolina kyokutteko. Sanduuku bagikozeeko bulungi disinfected buli kimu naye olingiza sirowooza nti akawuka kano ojja kafuna. Nina omuntu eyankubidde mukyala wange yafiirwa taata we n'agenda n'alingizaako ku mulambo ne mbuuza alina owakutteyo yonna talina we yakutte kati ali mu isolation. Ndowooza kye tulina okwegendereza kituufu kubanga virus eyinza okuba ku ngoye ku ki kuba esigalawo ku ttebo ze tulina esigalawo. Naye sigamba nti omulambo omuntu bw'aba afudde ajja kussa oba kukola kyakuwa droplets ezo. Jjukira nti omwaka guno Minisitule y'ebyobulamu lweddiriza ku nkola eno ey'okuziika n'okutuuka okukkiriza ab'enganda okweziikira abantu baabwe. Wabula ng'omwaka oguwedde okuziika kwonna okw'abantu abaafanga COVID-19 kwakwasiganyizibwanga kitongole ki Uganda Red Cross ku lwa Minisitule eno. Mu birala Minisitule ebyezeddiriza bukya ssenyiga ono omukambwe asimba wano amakanda. Kyekyokuba nti tekyamala gatwala buli omu mu ddwaliro nga bwe kyali ng'obulwadde buno bwakajja, nga kati abatali bubi nnyo bakkirizibwa okwejjanjabira ewaabwe. Ssenyiga ono omukambwe bwe yali yakajja omwaka oguwedde, buli yali abadde n'omulwadde yatwalibwanga mu kalantiini ey'obuwaze, wabula nga kati omuntu waddembe okweyawulira yonna gy'aba asiimye. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.